الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abooluganda abitiibwa balamusaako n'ekiramusa ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Tusaba ekitiibwa Allah lubeerera atuwa obulungi fi dunya wal akhira nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al Quran al Karim nga tutunuulira ebitendo by'ennukuta ebyo ebitalina opposite. Olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kutunuulira ebitendo ebibiri insha Allah ebitalina opposite, attakiriri wattafashi. Attakiriri wattafashi, ekitendo ekiyitibwa attakiriri athalith ekyokusatu ekiyitibwa attakiriri. Ekiyitibwa attakiriri mu lulimi lughatan, mu lulimi i'adatu shay'i akthara min marra, kwe kuddingana ekintu omulundi ogusukka ogumu. Okuddingana ekintu omulundi ogusukka ogumu kiyitibwa attakiriri. Buli woddingana ekintu tugamba tukarrir, oddingana ekintu ekyo takririn. Buli woddingana ekintu kyekiyitibwa takiriri. Abarabu buli webaddingana buli webayagalanga okutegeeza okuddinganya ekintu bakozesanga ekigambo attakiriri. Buli woddingana okulya tugamba tukarrir al akil. Buli woddingana okunywa tugamba oddingana okunywa. Nabwe kityo attakiriri kwe kuddinganya ekintu omulundi ogumu n'okikola emirundi ebiri, wakuddinganya ekintu n'okisussa mu mulundi ogumu oba okukola ekintu omulundi ogusukka ogumu. Wastilahan ate mu basomi baffe aba Qur'ani ekitiibwa ekigambo takrir bagamba nti irti'adu tarafi lisani birra'i irti'adan khafiya natijatan dayiqi makhrajiha وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. agamba tekiyitibwa takiriri mbasomi baffe aba Qur'ani ekitiibwa kwe kuddinganya akatwe k'olulimi ku raa'u. Bw'obanga osoma raa'u n'oddinganya akatwe k'olulimi oba enkomerero y'olulimi n'ogiddinganya mu bibuno ekyawaggulu nga raa'u weeva, kwe kuddinganya raa'u mu bufulumiro bwayo, oluddinganya olutini nga kyekireese ekyo okuddinganya okukolama n'oteekawo raa'u wano waggulu weefulumira ar n'ojjawo ate n'ogizzaawo oba ntegereka nga kyekireese ekyo dayiqi makhrajiha, olw'ensonga nti obufulumiro buba buziyizibwa, wabaawo obunyigirivu bufulumiro oba ntegereka, kuba tukimanya raa'u bulungi nti efulumirawa ku lulimi lwerusemba nga lukwataganye n'ekibuno ekyawaggulu. Kati oba njagala raa'u eyo ekibuno omukka gujja ne gusingana oba eddoboozi lijja ne lisingana ng'olulimi luno luzibyewo weyina okuyita. Kati mu kuddingana raa'u nesooka evaawo deni noddawo kireetera okubeera nga raa'u eyo efuna ekitendo kya takiriri nga ar. Naye Sheikh agamba nti walyahdhar, omusomi wa Qur'ani alina okwegendereza okubeera nga takisussa, kugamba tasukka nnyo kkomo waba akola takiriri, waba addinganya raa'u mu fulumiro bwayo, kubanga kiyinza okuleetera okuvaamu raa'u ennyingi. Waliwo ennaku zino basheekhe waba abantu abasomesa Qur'an nga bagamba nti raa'u eyo oba yagala gisoma bulungi givuge eggaali ekyo kikyamba naye wetwasoma Qur'an arrahmani arrahim arrahman nedda kuddingana kiba kitini kyova nti abamanyi baffe abamu Allah abasaasire bagamba nti ekiyitibwa takiriri si kubeera nga raa'u eyo giddinganya newulikiko okuddingana kwayo, la wabula raa'u lwakubanga ekkirizibwa okuddingana senga oba tusoma Qur'an. Tukyegere bulungi, bwemba nga soma Qur'an nenjogeramu raa'u nga ndi nzekka nsobola ogamba nenvuga eggaali yange nga bwenjagala. Sheikh gyagamba nti okubanga raa'u eno muqabalatu takiriri esobola okubeera nga eddinganwa, kyova nti amanyi bagamba nti erina ekitendo ekyo, naye tekirabikira nnyo ng'omuntu bwe tunagamba nti omuntu nsolo, omuntu ye hayawaani nsolo, naye ekyawulwa omuntu ku mbuzi, kuba n'embuzi naye nsolo, nti omuntu aseka, naye ekiseera ekyo omuntu aba tasese, naye nti lwakuba omuntu alina ekitendo ky'okuseka kimwawula ku kintu ekirala. Nabwe ekito wano tugamba nti raa'u olw'ensonga nti ekkirizibwa okubeera nga yeddingana
nabwe ekiteeyina ekitende ekyo naye tetuteekeddwa kubeera nga tukijuwa nnyo kubeera nga tugisussa kuba buli woogivuga evaamu raau nyingi ezo rrrrrrra oba ntegereka omuntu nasoma qur'ani ng'ayongedde mu nnyukuta naye nga tamanyi nakumanya nabwe kityo twegendeze bwe tuba tusoma raau eyo tuga arrahman arrahim naddala ng'eriko shadda takiriri yaayo ewulikika nnyo ويكون ذلك بعمل تقعر صغير من طرف اللسان يخرج منه الجزء الصوتي nabwekyo nekibeera nga omulimu ogwo ogwa takiriri gukolebwa akatwe k'olulimi akasembayo akatwe k'olulimi oba akatundutundu k'olulimi akasembayo ke kakola omulimu ogwo ne keekuba waggulu ku kibuno ne kavaayo nembeera nga muvaamu eddoboozi eryo arrahman arrah ng'ekifaananyi kyaffe bwe kitulembeka obulungi akalimi ako waggulu arrahman nabwekyo kyekyo ekitendo ekiyitibwa attakiriri kwe kuddiŋŋana okubeera mu raau naye twegendereza nnyo obutaddiŋŋana raau eyo okubeera ng'ewulikamu ze raau ennyingi omuntu arrah kola practice walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mriin bifakihi tajwidi bino ebitendo by'ennyukuta bye tusoma si bizibu wallahi qur'ani si nzibu wabula ekigifuula enzibu nti tetwagala kukola practice tetwagala kusoma naye senga otuula n'osoma n'okola practice wallahi qur'ani otuuka ekiseera n'ogisoma ng'anywa amazzi wallahi ng'anywa amazzi nga tolina bukalubu bwonna bw'ofunamu nam ekitendo ekirala kyetugambye okubeera nga tutunuulyako kye bayita atafashi okusaasaana atafashi lugatan ekiyitibwa tafashi mu lulimi abarabu bakozesanga ekigambo tafashi nga bategeeza intisharun walittisaaru al-intisharu walittisaaru okusaasanya n'okugaziya okusaasanya n'okugaziya omuntu n'osaasanya oyinza okubeera n'ebijjanjalo byo nebagamba bisaasanyaawo oba n'osaasanya engoye n'olusuula eno kusaasanya tukitegera bulungi waistilahan ate mubasomi ba qur'ani ey'ekitiibwa batugamba nti ekiyitibwa tafashi huwa intisharu sauti shiini min makhrajihi kwe kusaasanya eddoboozi mu nnyukuta ya shiini mu bufulumiro bwayo kwe kusaasanya eddoboozi ly'ennyukuta ya shiini mu bufulumiro bwayo hatta yastadima bisafhati addakhiliyati lilasnaani alulya wassufla okutuusiza ddala eddoboozi eryo we lisaasaana ne likwata ku mannyo oba ku mannyo agali wansi n'amannyo agali waggulu amannyo agali waggulu eno wansi w'amannyo aga waggulu ne wansi w'amannyo aga wansi omukka ne gutuuka ne gubeera nga gukwatayo kwe kusaasanya omukka mu bufulumiro bwa nnyukuta ya shiini okutuusa omukka ogwo we gutuuka ku paati y'amannyo aga wansi ne paati y'amannyo aga waggulu oba ntegereka kyolaba abamanyi abamu bo bagamba nga Sheikh Zakariya al-Ansari rahimahullah ye yagamba omukka ogwo gusaasaana paka ku bufulumiro bwa nnyukuta ya taau eveeno ku mannyo gye gasembera kati agamba nti obufulumiro shiini eva ku lulimi gye lutandikira kati omukka gusaasaanira okuva ku lulimi gye lutandikira paka eno amannyo gye gasemba oba ntegereka tunasoma ash oli omukka ogwo Sheikh agamba nti wasuratu taliya tuwaddihu dhalik kifaananyi kino kitulaga bulungi ennyukuta ya shin obufulumiro bwayo engeri omukka gye gusaasana okuva wakati w'olulimi paka amannyo eno waggulu w'amannyo aga wansi n'aga waggulu sha ennyukuta ya shin yokka yennyukuta eyina tafashi abamu tuddira okusaasaana kw'omukka mu kamwa ne tukuwa ennyukuta endala ng'ennyukuta ya jimu olinaga tembawulira audhu billahi min ashaitani rajim nasaasanya omukka ku mannyo kikyamu shiini yesinga okufuna ekitendo ekyo nabwe kitugamba nti nyukuta yaki nyukuta ya bunafu ate jimu nyukuta ya maanyi tesaanira kufuna kitendo kyaki kya tafashi nga ffe tukola oba zaali olinaga tembawulira nesaadi yennyini nyini olyaga ihdina zirata ayina engeri gye bakikolamu nagiwa tafashi nekigireetera okubeera nga
enyukuta eyo ekyuka tafashi nyukuta ya shiini yokka esaasaana omukka gukusaasaanira mu kamwa nembeera nga omukka ogwo gusaasaanidde mu kamwa gutuukira ddala ku mannyo eno waggulu abiri ewava ofulumiro bwa taau netuga ash 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 asha ash oba ntegereka bulungi. barakallahu fikum wa jazakum llahu khairan.